Alright, ETV Uganda what the XP is my name. Tuchaliwo. Yes, mwebale nnyo kutugoberera. Ku camera ndine Morris Fresh Eyes yonaje msinziro kutulaba. Thank you so much. Thank you so much. Cholino kola bolaba ka video kano commentinga, sharinga. Thank you so much for your feedback. 2020 tutambula mpola. Well, weekend yawedde mwana muwala Spice Diana yakola one of the most successful shows at Freedom City. Yajjuza nadde mukono najjuza kakati ye mukono eno abayimbi abamu batali ku Freedom City baaliyo bayimbi nga bebecool abayimbi nga Eddie Kenzo wano bebecool we yasinziira nagamba Spice Diana nti Spice kati okuze musically era kati nsobola okuwa Collabo. Kino kyavayo ne kyogeza abantu bingi ebyama naye nno asinzo kikumamu omuliro ye mwana mulenzi Ssudi mumujjukire yali manager wa Henry Tigani. Ssudi yavuddeyo n'alabula Spice Diana namugamba Spice Diana bw'oba oyagala musical career ye fe gezaako okole ne bebecool Collabo ojja kuba owedde. Nagamba yo bebecool temuli takyalina maanyi mu entertainment industry, takyalina value, takyalina kyonna kyayinza kugattako. Nagamba Spice Diana bw'oba owakana sooka otunuulire ekyatuka kuba B2C oluvannyuma lw'okola ne bebecool Collabo. Alaba ETV oyinza okuteekawo comment yo olaba B2C baagwa bebecool yabasuula nenga Ssudi awandiise ku Facebook page ye n'awooninga Spice Diana namugamba Spice Diana my sister, if you want to finish your musical career, do a collab with bebecool. Remember what happened to B2C. And this is to all musicians, especially in Uganda. A collab with bebecool doesn't hold any value in entertainment industry anymore. Omulabi wa ETV Uganda yinza okuteekawo comment yo. Yes, nengo mwana mulenzi Ssudi alabude Spice Diana agamba teweetantala mpozi ng'oyagala kusibula music oyagala kugwa. Alaba ETV Uganda teekawo comment yo. Mbagala nnyo baganda bange. Thank you so much for watching. ETV Uganda. All right.